yaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya mwina aba following fa TV jinembe basane bagamba ati mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale comment section weri awo ntero baka mu comment section ato sigalenga oji followinga bagita fa TV Maama Fina Maama Fina ne SB4 Media bano nakolugulo batadde obufuwananyi obwa trends nzo okufaako obufi ku mitimbagano eja social media n'abasinga beebuuza ne Maama Fina ne SB4 lwaki mutuzanyira ku mutwe lwaki mutuzanyira ku mutwe abasinga beebuuza lwaki mutuzanyira ku mutwe jikira agafao Maama Fina yava nalaga ebifaananyi by'omwami we n'agamba ati ne SB4 Media tewali kigenda mu maaso abasinga bagamba ati bino ebintu bye beekolaakola biraga wali balinamu akantu abasinga bagamba nti ebintu bye beekolaakola biraga nti beeyinamu akantu naye kituufu bye bakola biraga nti beeyinamu akantu kwe okuva ku mmotoka eri gye yagula jikiro nakologo n'abagambye nti kuva ku mmotoka gye yamugulira SB4 Media bantu bangi yabaleka bakola ki yabatika batenda banyenya mitwe ng'embuzi etenda enkuba yabaleka banyenya mitwe emmotoka kapyata asinga ne beebuuza emmotoka kapyata n'ogiwa omuntu ki ekigenda mu maaso munaye ebifaananyi byongedde okubanga bikola ki bifuluma ajjukira Entiisa yava nalabula abakyala bonna bakola ki abesembereza bannaabwe n'agamba nti abo banyuma kuloga ate mabigakaawo yasaba essaala embi essaala enkambwe eyakamula ng'agisabira abakyala abeesiba ku baba bannaabwe era abasinga bagamba nti essaala eyo yagisabira Maama Fina abasinga bagamba essaala yali yagisabira Maama Fina olw'ensonga nti Maama Fina yasinga okubeera ng'abeera ne bbaawe ajjukira mwaka guno nga gutandika abasinga batambuzanga amawulire abagamba nti SB4 Media ne Entiisa baali baawukanye wabula tebannaba kwawukanako naye nga Entiisa yasaba essaala yali enkambwe abasinga ne bamuyita mulalu mabegako abasinga bagamba nti Entiisa abadde nga depressed era nti mpaka nakati kyatereeranga bali depressed lwa musajja akati ne Maama Fina naye afuuse ekizibu nebba wa munne Entiisa tabyagala era abasabira essaala mbi nti abo bonna abeesiza ku babba bannaabwe yabasabira essaala yali enkambwe ono yagamba nti baaba abo beetaaga kulogebwa okimanyi nti eri abakyala abaloga bannaabwe olw'abasajja n'amuloga n'amulalusa n'amuloga n'alaluka waliwo omukyala gwe twasanga yalaluka ne bagamba nti baamuloga Lwa Musajja ali mu Kampala awo baamuloga Lwa Musajja baali balwanira musajja yamuloga mukazi munne yamuloga n'amulogera ddala n'alaluka yamu abayisiza ku babba bannaabwe mwegendereze babba bannammwe mwegendereze bajja kukuloga olaluke olw'omusajja bajja kukuloga oli bwakulabula nti ova ku bba wange muveeko Entiisa yabasabira essaala enkambwe lwakuba maama yasabira essaala enkambwe kuba nzina Maama Fina munnange alaga nti alina kyatya ku Entiisa oba asaba essaala enkambwe zitya yamanyi Maama Fina yagamba gwe amanyi oba osaba essaala ezakamulani essaala mmanya oba osaba biki essaala mmanya jasigala mwesesezakira nga mwemoolirako andange byomunange ebitambulatambula kadde kano ku mitimbagano gya social media obufaananyi babutadde olunaku olw'eggulu ndowooza balengera nga beenyenyezaamu tebaala mmanya naye nga SB4 Media ne Entiisa tebannaba kwawukana ng'amawulire bwe gatambuzibwa ku social media lwakwaga tetumanyi kiriyo mu relationship yaabwe naye ng'ebibo biraga nti bakyali bonna tebannaba kwawukana nga ebyatambuzibwanga ku mitimbagano gya social media munnange bye bitambula akadde kano ku mitimbagano naye nga Maama Fina ayongedde okulaga nti omusajja amulina mu ttaano era tatya biduduma Entiisa yakola ki yayogera mabegakawo n'agamba nti abakyala oba beetaaga kulogebwa kuba kusuula ddalo yabasabira essaala eyali enkambwe
yabasabira essaala yali enkambwe. Yabasinga obudde nga bagamba nti Maama Fina yandibadde yeegendereza kubanga essaala eyinza omumutwaliramu nti olwokubanga nti nabeera ku ki abeera ku bba wa munne. Bagita Faadi TV, Jwalyo Faadi UG News kosa ne KBTV UG. Maama Fina yava n'alaga omwami wabula abasinga tebakola ki, abasinga tebabikkiriza nga bagamba nti Maama Fina oyo omwami nedda oli mu kutulimba. Yalaga omwami we n'agamba nti bane mulekerawo musibako SB4 Media nti waliwo ekigenda mu maaso wakati we naye. Maama Fina akola ki? Maama Fina yabigaana era yabyegaanira ddala completely, yabyegaana n'agamba nti ye tewaliwo kigenda mu maaso wakati we na SB4 Media era alina omwami. Naye abasinga bakyagaanya okwiza nga bagamba bye bwekolakola ne SB4 Media biraga kirala. Ate abasinga bagamba nti ne Entiisa essaala gye yasaba yali agisabira Maama Fina mbu gwe yali akola ki, yali agezaako kubanga asabira essaala eyo yagisaba mabegakaawo abadde nga akola ebintu abasinga nga bagamba nti anatera okuba nga agwa eddalo. Abasinga nga bagamba nti ali depressed. Bo abasinga batukugamba nti no bayakoze ki, bayawukanye ne SB4 Media. Lwakuba ekyokwawukana si kyekakasa nti bayawukana, n'ekyokufunamu obutakkaanya kyo kiyinza okuba nga kisoboka. Naye ekyokwawukana tebannayawukana, bakyali wamu, tebannayawukana. Naye ng'ekyama Fina ne SB4 Media okuba nti no baagalana nayo kikyantabudde. Ekyamazima batubuzaabuza tewali amanyi ekyamazima. Wakati Maama Fina wabanga yalaga nti alina omwami, kati ate kijja kitya ate ne SB4 Media okuba nti waliwo ekigenda mu maaso. Ndowooza balengera munnange batadde obufaananyi, naye obufaananyi buno buli omu abwogerako bibye. Obufaananyi bufuuse obufaananyi. Bano abasinga bagamba nti era tubuzaabuza waliwo ekigenda mu maaso wakati wammwe. Entiisa yavaayo ng'essaala asaaba yakamulabi, ng'essaala asaba eri enkambwe enkaawu, eri enkaawu ng'omususa, enkaawu ng'omululuuza, eri enkambwe nga gy'asaba abakyala bonna bakola ki, abeerijja oba abeetega babba bannaabwe. Naye abasinga bagamba nti yali akola ki, yali agiweereza Maama Fina. Kaakati munnange ebyo bitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media. Bagita Faadi TV. Maama Fina yavaayo n'atulaga omwami we. Abasinga bagamba nti bino byonna byakola nti yeekoleza ku bba wa munne, naye nga tejjukira atulaga omwami we. Kati kiriwa ekituufu kugamba kyamazima byo bikonfuzinga, bitabula. Naye nga sigala nga ofollowinga ate osubscribinga onyiga ekkale, updates ojja kuzifuna buli lunaku olukya ku nsi kuno. Nkwebaza gwe olina nfollowinga nawe yasubscribinga n'onyiga ekkale nti wakola kyamaanyi. Anti bagita Faadi TV.